Abatembeeyi n'abafumba emmere mu paaka enkadde bibaweddeko bwe bakedde ku makya ne basanga ng'ekitongole kya KCCA kikedde okuyiwa basajja baakyo aba enforcement ne bamenya ebibaawo kubakolera saako okusuula essigiri zaabwe wabweru. Aba KCCA bayingidde mu paaka ku ssaawa 11 ez'okumakya bakira n'emiryango egiyingira paaka enkadde nga tewali akkirizibwa kuyingizaamu bintu bitundibwa yadde emmere. Poliisi eriwo tukuma na bintu byaffe ate lwaki ebintu byaffe bitwalibwa nga poliisi lwaki babuuzi kuki okumenya ebintu by'abantu nga tebatuwone. Kino kitabudde abatembeeyi ne batandika okugerera aba KCCA amafuukuule nga bwe babadde babalyamu ssente kyokka nga kati babeefuulidde ne batuuka n'okuyiwa ebintu byabwe saako okubyonoona nga tebategeezeddwako. Sente zaffe bazitudize kandi abe tugere tweyize. Abatembeeyi balaze risiiti ezabaweebwa ab'ekitongole kya KCCA nga babalagira okwewandiisa nti bagenda kubafunirawo okulaga kyokka babadde tebannabafunirawo ate ne babagoba. Ffe tujja kuwata risiiti zino nga bwe baazituwa kubazira kati zirina makulu. Risiiti bazibawa kubanga lwaki? Nga evidence ey'okututeekerateekera wa nga batugamba kiragiro kya mukulembeze essaawa eno bakijampi bakawanga buli memba yali wano akalina nga bwolebe bakakulaze. Ffe twagala bukulembeze bwonna, ffe gye twagala kukola kubanga tebatuwanga ku ssente za ntandikwa. Ssente ez'entandikwa bazituwa nezikoma mu bo bennyini tezituukangako. Ate ffe ffennyini twetandikiddewo emirimu egyaffe aye nagyo bagitandiseeko. Baffe ebyaffe ebigenda tebidda. Bwe tutuukiridde ab'ekitongole kya KCCA, amyuka omwogezi waakyo Robert Kalumba atutegeezezza nti kino bakikoze olw'okusobola okutaasa abantu omuliro oguyinza okubalukawo essaawa yonna. Tujjamu abantu abafumbira emmere mu paaka nga KCCA ekintu ekyo nga tetusobola kikola kikkiriza. Jjukira bano abafumba bakozesa amasigiri, that is number 1. Ekyokubiri twasanze irigo connection z'amasannyalaze kati ekintu ekyo kisobola okuleeta obulabe bungi nnyo omuliro gusobola okujja. Jjukira nti paaka ejjudde ki amamotoka. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.